Kaakati omukyala gw'olaba oyo mu katambi anoonya kadaama. Omukyala oyo asitudde omwana era y'omu wali eri ku kyalaani anoonya kadaama. Kadaama gw'anoonya ayagala omukozi ng'ogenda kusobola okubeera ku mwana we essaawa 4 24/7 oli ku mwana oyo gw'asitudde ng'omulabirira. Anoonya kadaama. Omusaala mulungi nnyo nnyini ddala, emitwalo gyo 7 egy'e Uganda gy'ogenda okuba ng'ofuna ng'okwasako emikono 2. Omusaala muzito. Omukyala oyo mama oyo gwe mulaba mama era ng'asangibwa wano eno mu Uganda. Mama naye nga mama wano mu Uganda mama ow'okuggulaawo ndi anoonya kadaama oba omukozi w'ewaka oba awusigaalo ng'ogenda kukola naye nga ogenda kufuna emitwalo 7 olabirira mwana. Oba ayina wifi ewaka simanyi kubanga ebimu ku bisanyirizo nga onaaleeta kadaama ewaka olina okuba n'ebisanyirizo nga wifi, olina okumuwa wifi erina okubaawo. Kati ono simanyi oba ayina wifi ewaka naye owayo okusinziira nti yasobodde okukwata vidiyo eyo n'agiteeka ku intaneti ate kukubanga ayina wifi. Naye abaana kye bamukoze ono, abaana kye bamukoze bavumye ono bamugambye mama oyina wifi gwanoonya kadaama, oyina wifi naye ate nga tulaba naye weetaaga buyambi. Naye nga mukazi wattu yeetungira kyalaani, omwana aba amusumbuwa nga yandyetaaze omuntu akola ki? Omuntu amulabirira omwana. Kati ekisinga okuba ekirungi ndowooza abantu abasinga obungi gye baleeyo nga banoonya emirimu. Nga banoonya emirimu. So omukazi ono muyinza omunyooma naye n'ataba mama mubi n'abeera mama omulungi, n'ataba mama mubi n'abeera mama omulungi, n'alabirira kadaama oba awusigalo we bulungi. Naffe Uganda wano tulina bamama tubalina era nga yoyo gw'osoose okulaba y'omu ku bamama be tulina wano e Uganda. Kati simanyi oba ye kadaama gw'ayagala anaamukozesa interview oba anaamutwala ku medical oba anaamusaba yerobuuku, awo nange simanyi. Naye kankutuuseeko mama omwewulirireko nga akubuulira ebisanyizo by'omukozi by'ayagala, then ate n'oluvannyuma tuwulire amawulire g'alina amalungi oba yafunye omukozi. Vidiyo yiiyo. Bannange mwasibye mukyala bali eyo. Noonya mukozi w'awaka asobola okuuma ono omwana. Omulaba oyo gwe njagala mukozi w'awaka nga oli serious oyagala kukola. Omwana wuuyo gwogenda okuguma nga bamusanga omwezi. Oba omanyi nti oyagala omulimu enamba eri awo. Ate munagamba emirimu gibuze. Mama wuuno anoonya kadaama. So gwe wenna ali Uganda nga tolina mulimu noonya ku mama wuuno anoonya kadaama agenda alabirira mwana we. Tukiwulira ekintu ekyo. Lwaki mama mu comment section waliwo akubuuziza ogaba wifi? Nibana tumanyiddwa bakadaama tumanyiddwa. Kyokka anoonya omukozi naye kennyini yeetaaga kuba mukozi. Oba ngambe anoonya kadaama naye kennyini asaana kuba kadaama simanyi. Yeetaaga buyambi. Bannange bantu bange mwasibye mutya? Hope you guys are doing well. Bannange lero nakola vidiyo yange nga noonya omukozi ananyambako ku baby wange. Namufunye so mbebaza nnyo. Abakomenti nze mbebaza, though some of you are too judgmental. Mujajinga simanyi nabo olabika olina wifi, simanyi olina TV, simanyi olina biki internet bam video ze posting nga nkozesa yawuula. So guys, stop being judgmental. Omuntu okubeera ne ssente tolina kubeera na bimeekaapu, simanyiko biki bimweteekateekako.
Mbeebaza nnyo nafunye so akaana kange kalyoke nange emirimu kati ngikwasaganya bulungi. Mwebale kumpagira abankubidde ku masimu, those ones have reached out to me ne mumbuuza nafunye omuntu oba sinnaba naye nga nafunye. Guys, thank you so much. Thank you very much. May God bless you. Kaakati mama mumwewuliriddeko bulungi nnyo mama y'oyo. Bannange ekyomukisa omulungi mama yasobodde okuba nti ate afuna kadaama. Afuna kadaama, yasobodde okuba nti ate afuna awusigaalo anaasobola okukola ki? Anaasobola omukuumira omwana. Nawaffe wano e Uganda tulina bammama, naffe wano e Uganda tulina bammama newankubadde ayinza obutaba na kkala ey'abali eri bakyeruppe naye asigala mama. Omusaala mulungi nnyo nnyini ddala kusigala ku mwana. Naye Abannayuganda muli bantu bazibu nnyo. Omuntu n'avaayo n'ajja ng'anoonya omukozi, anoonya awusigaalo, ne mulyoka mumukkakkanako ne mulyoka mumuvuma. Baavumye omukazi ono ne balyoka bamugamba oyina wifi, ne balyoka bamugamba simanya biki, ebintu bingi nnyo bye baamugambye nga nno bba abamugamba bino babyogera okusinziira ku bintu ebibeera mu kiyumba eri ebuwalabu gye babeera nga bye basaba omukyalo ono. Naye mukazi wattu yalemezzaamu n'agamba nina okufuna ki? Nina okufuna kadaama. Nina okufuna kadaama. Naye era Mukama n'amuyamba n'amala n'akola ki? N'amala n'afuna omukozi. Kaakati nnyabo ekisookera ddala ono ayinza okuba nga tafunanga ku mukozi waka, naye abakozi wano e Uganda bazibu nnyo, tebatomala gamwerijjamu olw'okubuuza oyo yano omwagala. Eno e Uganda ku gulawundi birala omukozi akutwala supiidi mayiro 9 ne oba nga gwe mukamaawe. Oba okitegeera, va ku biri eby'Abawalabu nti Omwalabu agenda kuboggola ozinga omukira. Okitegeera, wano e Uganda bw'omanya nti ogenda kuleeta omukozi olina okubeera maama gy'ali, si jasiye kubeera just awusigaalowo. Nze mbabuulira mazima, omanye abakazi bano eno be bantu abatasobola kuwangaaza bakozi. Mpozzi ng'ono omukazi si mufumbo, nga omusajja yamuzaalamu omwana n'amuleka, awo ojja kuwangaaza omukozi. Naye bw'omanyanga nti oli mufumbo, teri mukazi mufumbo awangaaza awusigaalo. Anti batuuka ekiseera ne beerabanga abajja n'abajja. Awusigaalo anyooma boosi we, ate ne boosi ayisaamu awusigaalo eggaali. Kati awusigaalo ekitiibwa bakiwa nnyo abasajja. Naye ono omukyala waba nga talina musajja, nga talina mwami, ajja kusobola okuwangaaza awusigaalo era bajja kukola. Bajja kukola. Tewali kintu kisingira ddala kubeera na butabanguko mu maka nga awusigaalo na boosi we mukazi. Buli kaseera zibabeera mu nnyombo, buli kaseera babeera mu nnyombo. Abo ababiri tebakwatagana era tebalikwatagana. Era bwe baba bakwatagana bbanga lino lisooka, naye gye bigenda maaso eyo nga bigira. Anti awusigaalo naye amala n'atuuka ekiseera n'ameramuko ku jjimbi. Nalabira ddala nga mu butuufu ono amulagira mukazi munne biki, okitegeera. Naye wabanga omukazi ali yekka, bajja kubeera bonna era ajja kumala akole. Naye mama yamaze n'afuna omukozi era kati yasambira waggulu nga jjanzi. Katusabe ekiyumba kadaama kimutambulire bulungi, naye nga bali wano mu Uganda. Bano si be Saudi. Kadaama ono yabadde teyetaaga passport kufuna mulimu guno na visa, yagufunye. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebali nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mbaagala nnyo. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako osobola okuba nti osubwa video gye mankutereddeyo. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda bankuumire emmere bulungi. Mweraba. Peace and love.